kubalaba bannamawulire baffe abalungi. Leero batuvale nga bulijjo etera okubeerayo ne products ez'enjawulo zesoosotolera audience zaayo mu buli bbanga. Kati omwaka ekitundu kyagwo twakitwala nga tulina Friday Night Lights era zitambula bulungi nnyo. Ba performing artists aba theatre bali mu kuzitambuza. Kati essaawa eno nga tuyingira mu kitundu ekisembayo eky'omwaka tusoosotodde Music Icon Nights. Music Icon Night ke kawungeezi mwe tubeerera ne omuyimbi fresh talent, abayimbi abapya, saagala bayita bato, baba bapya mu maaso gammwe naye nga babadde oluusi babadde baweebali naye nga tebalina abayambako abakwatako ku mukono. So ffe twabatereddewo night kasita obeera muyimbi ng'oli fresh nga tebannakusaba tulasabatula nga ojja nga tukukwata ku mukono. Bano bemulaba wano olwaleero twabayita ku Facebook, twayita abantu ne bajja 3 mu 3 abo ne tujja nga tusengejja okufuna ddala abatuufu, abantu abalina ennyimba zaabwe, abantu abamanyi okweyiyiza, kayinza okuba nga teyeeyiyiza kiri awo kigenda wala naye ng'alina ennyimba composition nga zize, ayinza okuba yazigula kyonna kyekiri nga zize. Tetwagala bantu bayimba mu nnyimba z'abalala, twakikolako emabega ne kibeera nga twalaba nga bwe bamala okuteebwa okuteeka mu field tebakula, ne tusuubira oba ne tuzuula nti ekyokuba nti bayimba mu nnyimba z'abalala kibaleetera okulowooza nti beebali ng'ate bali bakyaliyo. N'olw'ensonga eyo abantu bano bemulaba wano ba composers, era ne mu contest bwe yali etambula bakompozingayo ennyimba ze bakola nga collaboration. Bali 12 bakuba leero wano olabawo bano, muliwo bameka? Baliwo 4 naye nga tuzze kulonkinga olunaku olwo olwetutuumye Music Icon Night ku Bat Valley Theatre nga lukutuusibwako Ndagire Mariam Media. Andi wane yatandika yekiggula luggi wa Music Icon Night, yagenda okuggulawo ajjeko akawuuwo ne banne balyoke bagoberere. Buli mwezi, buli last Thursday of the month tujja kuba tulina omuyimbi oyo. Third Thursday njogedde ki? Third Thursday ndoza mbadde ndi mu bya Friday Night Lights. Third Thursday of the month tujja kuba tubeeranga ne musician nga performinga ne live band, nga performinga ne banne abalala era abali fresh. Bwe baagadde bajja kuleetamu omuyimbi omukukunavu oba si mukadde abaddewo seasoned musician abawerekereko. Naye nga kyetwagala kwe kulaga ensi nti talent ekyagenda mu maaso mu Uganda. Sigamba nti bwe twayimba ne tudda ku bbali ne wasigalawo bbanga, nedda. Abaana bano bayimba bulungi. Ono erinnya lyo lyogere abantu bamanye nti oyogera. Brian Kesemboga yeewa omwezi guno ogwa July. Ate omukyala ali wano Maris S. Kayaga yeewa omwezi oguddirira ogwa August. Awo tugende nga twongerayo nga twongerayo. Ne bano baagala nkulaba batunula bwe gwani Flavia Music. Beita balina amanya gaabwe ag'okuyimba ye Flavia Music. Kakati obaffe abalala ewaffe music simanyi, naye nga Flavia Music naye kwali. Ababiri Sena Music ne Rita Kanto babadde walako, ne Nora Ochi babadde walako ne batasobola kubeera naffe, naye nga ekikulu kya byonna mutulabye era mututegedde nti mbaleese, nze mbaleese. Kati essaawa eno babatuusaako abaana bano mujje mubawagire ku Bat Valley Theatre, mubasaasaanye mubateekeyo eyo, abantu mubajanjawaza, abantu babeere nga babamanya. Balina amaloboozi malungi, balina composition nnungi nnyo era bagenda kusanyusa abantu. Yimbamu, abantu bayinza okuba balowooza ntunda mwogezi, si okutunda mwogezi, ntunda muyimbi. Yimbamu awo. Onsirira onsiwa munda munze munna kankuvuge mpola mama
kuno ku kagaali kange ebisingako awo mujja biraba nga 18 agenda kuba ali wali kubatubale munda ku stage ng'ayakaayakana bw'ati nga tafaanana bw'ati agenda kuba ayakaayakana ayinza okujja nga enviiri za bbulu simanyi abayimbi balina ebintu byabwe bibeekola naye nga ekituufu kyabyo kiri nti bagenda kupafominga bulungi ddala kati bwe mulina ebibuuzo mubimbuuze abaana bano boolaba naddala abayise mu Icon Talent Search tubabuulira music and beyond tubabuulira ebibatwala mu maaso olubeerera okubeera ng'oli muyimbi ow'olubeerera so omuyimbi anayimba aveeko adibe oyo tetusigwe tubagaliza kubanga ekiruubirwa kyaffe ekinene kya professionalizinga entertainment industry so tewaliiwo nsonga tewali nsonga lwaki abaana bano tubaleka bagende bagwe mu kateebe kubanga omuntu bw'owemula consistency y'okuwemula ebiwemulo biggwayo kuba kyewamaze ate onookiddamu era ojja kugenda okulaba nga diction eweddemu ebigambo so nga ate olulimi lugagga nnyo osobola okuyimba ku kino noyimba ku kiri noyimba ku kirala noyimba ku kirala naye bwobanga ng'ogenda kuwemula ebiwemulo biggwayo era nze mmanyiyo omuntu eyali ayimba ebintu birungi nnyo neyeesiba ku kuwemula n'agwa sijja kumumenya naye nga bwabanga waliyo eyo omuyimbi eyawemula n'ogwa manya ŋŋamba gwe kibi nnyo okuddira olulimi n'oba nga oleesa ebintu ebitajja mu bantu n'obiyimba nga naawe maama wo tasobola kukola ki kubiraba kubiwuliriza gwe n'olowooza nti bamaama babanno bo bajja kubyagala okubiwulira kibi ddala abaana babanno ne baba nga bibayimba nga naawe onoobeera maama enkya oba taata oba ng'oli kigambo kikyamu nnyo kyonoona eggwanga lyaffe nekyonoona ne industry yaffe okuba nti abantu bagitwala ng'ekyokusaaga so nga ate mulimu oguwa abantu ssente ogubagaggawaza abazungu abasinga obugagga ojja kwekanga nga bayimbi oba baperforming artists oba bali mu entertainment industry ye olinayo ekirowoozo ekikola bano abantu ennyimba ne bazikola mu studio oba bagenda gyesibanga bapafominga ennyimba ate nakugambye nandeeta balina nnyimba zaabwe ono lwayimbye olowooza luli mu bbanga aluyina ku katambi yaluyimba era nabo bwe bali mu search eri nga tukyabanoonya tukyabazuula tukyabasomesa twabatuma ne bakola ennyimba ne bakola collaboration balina ennyimba zaabwe ze bayimba ezawulikika obulungi ennyo mujja kujja muziraba mpolampola tuli mu bakwatirako zikole video ate tulabe bwe tubongera okuba tutumula ekikulu kyabeera kyakututumula bitone bino tukola kitono nnyo ng'abannayuganda oba nga ensi Uganda okutumbula ebitone abaana beereeta ne babeerawo nga tewali abawa guidance ne bamaliriza nga basobeddwa yensonga lwaki industry yaffe ogirabamu ebiragalalagala bingi kubanga omwana agenda okulaba nga alinga akomye kakati oyo omuwemuzi gw'ogambye agenda okulaba nga takyawemula ng'ebiwemulo tebikyaliyo nga yeesobedde nga tanywa njaga kubanga takyasobola kuddayo mukyalo kutuulako mu bantu ba kika kye yafuuka mulala ng'abafa ekitali kirungi Kwanza Mariam Ndagire, mwakolanga mutya music wammwe okubeerawo abantu bamuwuliriza nga temuwamudde naye nga mukusooba kamugezako okutuusa abantu ne babiwulirako abagamba kati abantu tebabiwulira ebitali byaguwulira ebitali byaguwulira tebabiwulira ate ffe nga bakyawulira ebintu nze mba ngenda ntambula mpulira bayimbisa ennyimba zange ngenda okugira kuti nga ndaba baziwulira ate temuli biwemulo mwakolanga mutya baziwulira ne baziwulira twayimbanga makulu agasomesa agawulyowo emyoyo amakulu agagasa omuntu okweyongerako agaziwe abantu abasinga nakazi bakyebuuza Mariam Ndagire ddala ki ekyamujja mu music n'agamba mukiriddemu ddala sigenda kuwongerayo kayimba n'agamba naye kalo gombuuza ekigambo ekifaanana bwe kityo kubanga nga nkize bajogedde okakasa niyimba nno music omanyi bw'oba okola ebintu ebimu bwe tubikola okula n'oba nga kati awo tokyajjawo ate ojja walala kati nze njamu kubanga nga nkwata bantu ku mikono
okutumbula ebitone kati wentuuse kyenina okuba nga nkola okuyimba kuba kwa bbalirirwe ebyo bye mubeera mupanda omuntu nemugamba leeta enyimba ate olulala luwa ate olulala ludda tuweeyo akapya akapya kati si kyakalina mba njagala mbeere nga ate nkola ebikola ki ebizimba eggwanga mu ngeri ey'enjawulo ate abasaba concert bagamba ate siwali basebudde no concert naye banna concert yali ku La Bonita mu 2009 wali ludda mu 2009 nakola concert bagiyita Majangwa nengenda ku La Bonita nejjula abalala ne baddayo ewaabwe nenyimba nembagamba baayi nengenda nenkola ebirala kati nkola firimu nkwata abantu ku mikono era bagende nabano mubabuuzi ku bibuuzo abaana bano mubabuuzi naye nga mukyakalirira nze kulu mu industry awabula sometimes ebintu bye tuyinza okulaba nga ebikyamwe bw'oba wali otambula bwoti nga wali otambula n'olaba n'okyama n'oba nooneweekoona n'otalantuka katoogwe oba tewandyagaliza akuvaako mabega kukola ki kikugwa n'olwekyo oba omugamba nti awo wooyitira waliwo enkonge kubanga senga sindi bw'ogamba nti alina ze yakola emabega eri nga ziri mu mbeera eyo naaba nga kati takyazikola awabula omuntu omulala alema okukiyitamu alabika kiina naye wekyamukola ki wekyamutuuse wataali walungi so omuntu waba awabula omulala ate gwe nojjuuliriza ngugamba nti oli yagambye nti naye kaagende mu maaso ng'ayimba ebyo kubanga naye yabiyimbako dda gweoba okumamu oba ofuusa awujja akanyama toleka kutabulatabula bantu bali leka oli awabula omuntu we oli naye amanye nti kyeyakoze si kirungi yeetereeze ebyo ebigambo byensobola okuteekawo mu mbeera eyo nze nno mba mubuuza nti kati azzaako kikweyambula kubanga ebiwemulo biba yayimbye ekisembayo kati anazzaako kuweyambula kubanga tosobola kubanga ojja kuwemula paka lwonoofa ekiseera kijja kutuuka yeekube mu mutima agambe nti bino si bye bisaana okubanga abaana bange enkola ki balaba kubanga omutimbagano tegulina gye gulaga gugenda kuba gukomyawo history buli bbanga naye tuve ku liri pazo tumuleke kubanga yafunye abamuwabula tubeere ku baana bange bano abateeketeeke obulungi tubabeereko tulabe bwe bajja okuyita mu nnyanja enejjudde abayimba ebyo byogambye ate nga bo bayimba bintu bya buvunaanyizibwa